Abazigu abatannaba kumanyika babadde n'ebiteeberezo okuba ennyondo n'emitayimbwa balumbye banka ya Lugando People's Sacco ne batta abakuumi ba banka eno nga bagwikiriza nga beebase. Emmundu ezibadde zikozesebwa abantu abo nazo abazigu bagenze nazo. Neiba wanje wa banka yangambira ngu abasirikale banje kwabe okurumu twembundu nturambi chwekemwe nibatahira amaduka bibamu. Mu banka munda bataganjudde buli kimu wabula nga tewali nnusu n'emu gye batutte olw'obugumu bwa seefu. Akulira bambega mu disitulikiti y'Embalala Tabani Kiriga ategeeza nti bakutteyo omuntu omu agambibwa okuba mulukwe olw'emba okusibira mu maka ge. Abatiddwa kubadde ku Mugabi Kati Levi ng'abadde akolera mu kitongole eky'obwannannyini ekya New Security Guard ate omulala Besigwa Amosi ng'ono abadde wa LDU baabatuuze balaze obweraliikirivu olw'ettemu erisusse mu kitundu kyabwe. Ate abatuuze b'omu Kizungu ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakoba mu muluka gw'Ennyamityobula Embalala baguddemu ekyeka ng'oluvannyuma lw'omuwala Josephine Mutesi okuttibwa omuntu atannaba kumanyika n'adduka. Abeera wano nga wampisa nnungi nnyo mu nnyumba y'omu nga yeetulidde bulungi talina muntu gwayombagana naye. Akulira poliisi mu disitulikiti y'Embalala Jeffrey Jezi agambye nti kyetaaga okusaawo enkola ng'eyedda okulaba ng'abantu abasula mu bitundu naddala bino ng'ebyenzigota bawandiikibwa. Because currently this person who has been strangled, there is no relative who has come up to show up that who knows where she comes from. Make sure that all the people around are registered and known. Ali Waswa yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV.